Nakapacho oyo bamuyita Nambozi bakireke. Member of Parliament we mukono. Mbadde mugoberera akaseera. Nga yomu kuba kuma omulyo mu bavubuka babanje kabaka bavume Katikkiro bamugobe ku bwa Katikkiro sinna kindi ndoza bagala kufuna kabaka mulala. Nambozi yomu kuba kikulembeddemu. Envuma Katikkiro njawula mbasivumye kabaka naye ate nga kabaka ya London naye nakutegeeza nti nze muteeka wa nkulemberereko Obuganda oba olimba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Gye buvuddeko weeks 2 n'okusoba si week 2 ebbanga libadde kati ddene. Buganda ebadde wakati mu buzibu bw'ekika ekya waggulu. Yo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo wamu ne general public nga Katikkiro yabadde omutwe omukulu okubeera nti afuna criticism. Bannabyabufuzi kyabo olina bwomanyi bwoyinza okumbulyako. Sina bensobola kunokola naye nabo omanyi sekinoomu mbeera obadde togiraba. Nze sina kye mbadde ndaba mbadde ku need ono bali siraba bayinza abompewo ka intro ndabe bannabyabufuzi kibo manyi nkyayongera okugenda mu maaso n'okubanga nnyonnyola. Anti mpa ebyokulabirako nze bwe mba nnyumya naawe ntera nnyo okuwa ebyokulabirako. Sakwagala kufuna plain conversation nkuwa ebyokulabirako. Okay. Kale mulimu abavubuka ab'enjawulo kati tujja genda kutunulira ddala omutimbagano kubanga ne Ssaabasajja abadde ng'agenda maaso n'okubanga agwogerako n'okutukubiriza okugukozesa obulungi. Ekitegeeza nti naye kennyini abadde alaba abantu ab'enjawulo kuba ne mu speech ye yagamba nti wesibadde buli kibadde kigenda maaso mbadde nkola ki nkiraba era nga nkyetegereza. Abavubuka ab'enjawulo abasubscribinga ku bibiina eby'enjawulo babadde nga bagenda maaso n'okuba nti basubscribinga ku need. Asiku need. Ngambe ebibiina eby'enjawulo. Olinawe bwomanyi nga basubscribinga ku need. Nedda. Kibiina kikyomanyi. Njala tubeere kiriya. Nze tuli munnamwatulira wanonye wano kubaganya ebirowoozo ku mbeera sima kiri? Yes. Bw'obeerayo aba need njagala ongambe mbagambeko era njogerera wano. Bw'obeerayo abawagizi ba need bonna National Economic Empowerment Dialogue nga bakulembera omukulu Joseph Kiza Kabuleta nga bavoola batyoboola n'okuyisaamu amaaso abakulembeze ku mitendera gyonna kagibe obwakabaka kalibe eggwanga lina okutwaliza wamu. Nsaba bakikomye bunnambiro kuba tekizimba nsi yaffe genda mu maaso. Kibiina kikyomanya ekiri abantu bafaanako. Ekibuuzo kyange kibadde bwe kiti. Ekibuuzo kyange kibadde bwe kyange nkimaze. Kali nange kyange kankibalirize. Ekibuuzo kyange kibadde bwe kiti nti essaawa zino ebibiina ebyobufuzi eby'enjawulo. In fact gye buvuddeko mwami Kyagulanyi Robert Sentamu yavaayo n'abaako baka bwe yaweereza nga nnyonnyola oba okwetakkuluza ku byali bigambibwa nti abadde kitundu ku bibadde bigenda mu maaso n'okuba nga bikola ki bitambula. Nagamba nti nze sirina buzibu n'owekitiibwa Katikkiro wamu ne Buganda kozi bangi baali bamutaddeko olukongolo mu bufu ofananako bwe butyo. Ekibuuzo kyange kiri kimu nti tukoze tutya ebyobufuzi okugenda maaso n'okuba nga bitambula wabula nga tebiina ngeri gye byekuuta oba gye biri at loggerheads ne Buganda mu bufu obufaananako bwe butyo. Ekisooka njagala tukkirize nti one institution nga Mengo mu mbeera eza bulijjo etambuliramu n'ebyobufuzi tosobola kukibengula ku byabufuzi bya ggwanga etambula. Ate Buganda ng'ekitundu ekiri mu masekkati ga Uganda era namuziga nkulu okutambulira ebyobufuzi by'eggwanga eryawamu. Ekyo nakyo tosobola kikola ki? Ago nago mazima. Era y'ensonga lwaki mu ssemateeka baakiteekamu ennongoosereza yali ya 98 ndowooza nnongoosereza 1998 ya ssemateeka baateekamu nga bakugira abakulembeze ab'ennono obuteetaba mu byabufuzi era babagaanira ddala olw'amaanyi gaabwe
ekyateekesaawo ekyo kubanga bakimanyi nti institutions ezo kizibu zibengula ku byobufuzi ziri powerful kyobola bateeka mu ssemateeka nti temubyeriraanyaako temugeza esewo kati awo nno wensaasirira ate abantu abatamanyi ababuguyavu abatakimanyi nti ssemateeka yennyini akugira cultural institutions okwetaba mu byobufuzi bo ne balowooza nti kabaka alina okuvanga buli kaseera ayogere ku nsonga z'ebyobufuzi ne katikkiro alina okuvanga buli kaseera ayogere ku katikkiro mukulembeze wa nnono si wa kibiina kya byabufuzi era akugirwa mu ssemateeka okwetaba kulimu okwogera kulimu okubyetabamu obutereevu nga weesimbawo n'okukunga abantu ssemateeka agaana cultural institution and cultural leaders Katikkiro is a cultural leader a leading institution ekulemberwa mukama we kabaka era amuwa obuyinza ssemateeka gwegaanira ddala n'okunyegako ekigambo actually bw'aba alina ekigambo kyayogedde eky'ebyobufuzi aba akyogedde mu bumenyi bw'amateeka era nze ndowooza we twandisiimidde Katikkiro bw'avaayo n'aga nti abaaye nga bwe yagamba nti baakuba Bobi Wine wano baagala omumenya bamumenya embiriizi ne mbabuuza mu kuba waaki akakatono k'abaakoze n'avaayo n'avumira ku zi drone ezitwala abantu akatono ako twandikasiimye nnyo kubanga ssemateeka amukugira abeera asaze ensalo aba asaze so njagadde okuwa that background abantu bategeere kati yenna avuma Katikkiro bamuyita mayiga aba basiiwufu b'empisa kanaye kansiwukeko empisa yenna avuma mayiga aba akekkereza endowooza ye obwongu bwaba tabukozeseza bulungi kubanga kiva mu ssemateeka nga bakugirwa okwogera ku byobufuzi naye olaba kimuyitirirako n'agamba naye kanjogereko era ogenda okulya bw'aba ayogeddeko oba omusumba ng'ayogeddeko ogenda okulya aboogezi bwa gavumenti akati Mmenga byayogedde Kereziya byagambye bapapa because they know the impact batya amaanyi kati kyannaku nnyo nti mu kifo ky'okusiima ettoffaali ettono eryo libateereddwako ate twagala kumukuba bukubi tumukakaayogere nnyo naye nga mu kubyogerako ennyo ekisobola okuvaawo kyekyenkaaga mu omukaaga era waaliwo ekiseera nga tulina omukulembeze ndooza yali owekitiibwa Dani Muliika yagera n'ayogera ebintu ebyakankanya ensi eno naddala ng'ayogera ku myalo gye baali bajja kwaba batamanya ngamba nga bagiddiza Buganda n'obutale baali bamutiisatiisa awo waliwo yali minisita Kiwasa Kiwutta ayogera ebitaka yagamba nze tebantiisatiisa ni musajja mukulu ame senior citizen ne bwenfa lwaki akola statement okubanga takkirizibwa kubyogerako amaanyi abaalaze mangi era ekyavaako omwaka nga guweddeko epa embeera yateekebwawo ng'okufuna emirembe waakiri alina okuwummula okufuna emirembe kati bwe tubanga ebyo tetumaze kubibala gwe n'ogamba nti Buganda eveewo oba okoze bubi kyangu okuddaabiriza ennyumba okusinga okuzimba empya nti obwakabaka kakati njala ntegeeza abantu kino bakitegeere kye bayita obwakabaka ye be Baganda ne Buganda kwamba mulimu abatali Baganda naye nga bali part of Buganda nga ne kabaka waabwe waali nekikola omugatte obwakabaka kabaka n'obwo obubwe bwatwala kabaka n'obukulembeze bwe kye bayita oli kabaka buno bubwe bwatwala nekikola obwakabaka kati gwe bw'ogamba nti bwenvuma Katikkiro njawula mba sivumye kabaka naye ate nga kabaka yalonda naye nakutegeeza nti nze muteeka wa nkulemberereko Buganda oba olimba
era nze njagala kubuulira mazima nti abantu bonna abalowooza nti bagenda kwaŋŋanga obwakabaka oba amaanyi bagayina oba tebagayina nze ng'omuntu saagala kweteekako n'abantu balala ekubanga nyiza okuzambu tujja kubalumba nga twali gwe nja kuba naye nze matovu era wenaabeera nendaba ebikolobera ebityoboola obwakabaka oba omuntu abutyoboola nga ndi mu maaso nja kumwambalira bwe kiba kitegeeza nga simusobola mu kumukwata nga nze okusasula abasolo omunkolirako ekikolobero nja kikola. It is okay. You're inciting. It is okay. I know. I'm inciting. Naye nga njagala kukiddamu wenaabeera nendaba omuntu ng'atyoboola obwakabaka obwakabaka maze kikutegeeza obwakabaka kikolebwa kabaka n'abantu batwala n'abakulembeze bwako abantu abo basatu bakola kibayita obwakabaka kati bw'olumba omuganda ng'omuntu oba olumbye obwakabaka ekitundu bw'olumba abakulembeze ba Buganda oba olumbye obwakabaka ekitundu bw'olumba kabaka oba olumbye obwakabaka ekitundu bwe tugatta awamu oba olumbye obuganda kati ku byonna ebyo kyokolako ovuma abakulembeze ba Buganda ovuma Baganda ng'abantu abakola obwakabaka oba ovuma kabaka oba okoze okulumbagana ku bwakabaka maze okunyonyola obwakabaka kikitegeeza wenaabeera nga waliwo akikola bwe naba simusobola nga nze omuntu kubanga ndi munafu mukko nemanyi naye oluusi mbaamuko n'omutwalo nyina gwe nja okusobola okuwa wakiri mugulira akawalagi mutume ku mission impossible amale okuntera omutwe omulayini because bwe tutaalwana ffe bannannyini kyo bagamba nannyini kigwa yakiweebuula bwe tutaalwana ffe nze matovu esirwanirire ekimpa identity nze ekinfuula omuganda kwe kubanga obuganda weebuli buli recognized ne kabaka waali ali recognized kyekinfuula nze kyendi era bwe tubeeraawo ne bwe tuba tusawa passport bateba tribe nti muganda tribe nti munyankole tribe nti mulango tribe nti kino ekimu bufuule ekyo kyekyo kati nze ekinfuula kino bye bino ebisatu bye nkugambye that's my identity. Now buli lwobeera ng'ozannyisa identity yange mira yange mwenneerabira nti bwe tulaba ndaba nyina ennyinda ekoze eti nga nti kyekibadde tufaafaagana era edda ezo mira waliwo endabirwamu wakakwatanga nga bw'ogikyusa bwoti okola nyina ennyinda egaziye bwoti mweza ogikasuka eri ontegedde. Now yenna agezaako okuzannyisa obwakabaka nze matovu ng'oli mu buufu bwange nze kuba saagala kuyita balala ekyo nja kyekolera ate seetonda bwe mba nnwana olutalo lwa bwakabaka nze matovu seetonda. Era nalabye ennaku ezo waliwo omukazi Nakapaacu mu Luganda tumugeraageranyako nga Nakawanga ng'akaliga akaliira mu nte. Omukazi oyo bwe yali nga akyali awo bw'atyo Buganda yamupiikinga okuva mu kutunda endagala mu katale okuva mu kutulugunya abantu ku makubo law enforcement okay nemuwa omuzindaalo ku radio ya CBS ne bamuteekamu ssente enkalu n'okuyingira mu parliament baamuwa ku nkalu n'abaana ba Buganda ne bawagira nga bawagira kozi ya Buganda tebawagira ye nga muntu baali bawagira kozi ya Buganda omwana waabwe against oli yali ali ku side erabika ng'etyoboola obwakabaka. Naye ekyewuunyisa Nakawanga ono yavuddeyo ennaku n'ayanukula Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yagambye nti ye Kabaka waddembe okudibya empisa n'ennono okusinziira ku nkula y'ensi n'embeera eriwo n'ava n'amwanukula mbu ng'asinziira ku kirwa kyayagala bidi bya kati kubanga birina okufitinga mu nkola za Katikkiro. Nakapaacu oyo bamuyita Nambooze Bakireke memba wa parliament w'e Mukono mbadde mugoberera akaseera
mbadde mugoberera akaseera nga y'omu kuba ku omulyo mu bavubuka babanje kabaka bavume katikkiro bamugobe ku bwa katikkiro sinna kindi ndowooza baagala kufuna kabaka mulala Namboozi y'omu kuba kikulembeddemu era nga nnyonnyola n'akuwa ebya 1800 Ssekabaka gundi abaganda bamugoba katikkiro gundi abaganda bamugoba n'olw'ensonga eyo kiryokke okubanja kabaka kiryokke okuwakanya katikkiro atuzza manyi bagane bagamba nti eddiba lyengo teriweeka mwana kogwe nodda mushya nguli maama nga yaliweesa nguli baaba mu Luganda ekigambo nguli kitegeeza omuntu eyafa omugenzi kakati bage teriweeka ayi nojuliza kubaafa mama yafa ne omwana yafa eyaweeka ne kuweeka baafa kitegeeza teriweeka kati bw'otujuliza bassekabaka be baagoba bakatikkiro be baagoba biki ebyavaamu byagalabidde bw'otujuliza ebya Beni Kiwanuka bwe yawakanya kabaka yekka bwe yawakanya Muteesa ebyavaamu DP obuyinza yabutwala oba ntegeerekeka kwegamba tuleme okubanga tubuliddwa content tulowooza nti content tulina mufuna nga tuwalampa abalala Namboozi ku experience gy'ayina actually Namboozi oyo anzaala omukazi kumula mukadde nyina emyaka 44 Namboozi alina emyaka ndoza agenda mu 6 nga mu 2 teeka mula birthday ya Namboozi agenda emyaka 6 jjajjange mweta Namazzi yazaalira ku myaka 14 gendo dema bega abantu bonna bazaala ku myaka 16 embeera bwe yakyuka ne baga tutaddewo age 18 kategeza Namboozi singa yazaala bukyali anzaala oyo maama waffe alina kutulambika naye bwe kiba nti ku myaka gye ate asobola kukuma mu bavubuka mulyo balina okulambika nkiddamu tetugenda kuleka muntu yenna yeebuguyaza ng'alumbaga n'obwakabaka ng'atujuliza ebyafaayo tumuleke era singa taakomye kyaliko kino nkyogera nga ndi mu kamera Namboozi bakireke singa tookomye kulumbagana katikkiro kulumbagana bwakabaka nakuddamu Ssaabasajja kabaka mulaba mukamwa ngenda kufuna ssente nziteekewo ng'omusingo bandeetere sikaati yo bajja gindeetera nkiddamu Namboozi singa tolekera okulumbagana bwakabaka kuddamu kwanukula bya Ssaabasajja kabaka byayogedde ngenda kufuna ssente nziteekewo ng'omusingo bandeetere sikaati yo sina kindi n'empale naye process giba nayitamu bireeta anaagimanya mukama wange okuma nagambye bwe nti kino ndi mwetegefu okukyambala ng'omuntu antwale mu kooti ngambye taddwa kakwakulizo singa taakomye kwambalagana bwakabaka taakomye kuvuma katikkiro kwanukula Ssaabasajja kabaka n'okulowooza nti alina okunafuya abakulembeze ba Buganda ngenda kufuna ssente kuba zo nzirina nja ziteekawo bandeetere sikaati yo sina kindi n'empale tukooya abantu abalina okuwabula obwakabaka balina okuwabula abaana ne babanga baba kumamu omuliro ffe bwe tuteerwanirire bwe tutalwanira institution yaffe nga Buganda teri webweru agenda kujja kugirwanirira ffe nnyini otawutandika naffe bye tukola bino nga tunafuya obwakabaka tukolera mu Museveni eyayagala edda okubujjawo era yabuzzawo nga tabwagala era wano wembuliza ebibuuzo nti bano abatyobola kabaka abatyobola Nnabagereka abatyobola oli olulangira abatyobola katikkiro ani abasasula era bakolera ani bwe baba tebakolera mu Museveni bakolera mu interest yani njagala nkitwale nkibuuze Namboozi akolera Museveni okukakanya obwakabaka oba nyina ennaku ezo nabyogereddeko ne banvuma ebivumo bitirivu nnyo naye kino njagala kukiddamu sitya bivumo nagambe guloneeta mutawolo lw'ebivumo mba ntandise kukuza baana era nnyambako buyambi singa nkuddamu nange okwemula mmanyi abaana bange nabaalula okwalula abaana okumanyi nkumanyi wali obaddeko mikolo gyalula abaana
Nkwogereramu ku bigambo bye twogerayo. Nedda ssebo tebakuyita nakwalula naye tukireka awo tebakuyita kwalula ekyo Kale twamala abaana twabamala nkubuulira ekibeerayo abantu baba mbasiigira ku kifaananyi baleke tobasiigira balaba osaaga kakati tewali bipya byogenda kuŋŋamba. Ekyokubiri, there is no amount of intimidation that is going to deter me from my kingdom and my kabaka. Tewali kutiisibwa kwonna kusobola kunzija ku bwakabaka ne kabaka wange tekuliiwo. Ate bwe tuyogera bino nga batuyita Abanyarwanda kituufu oba ndi Munyarwanda naye Obuganda mbwagala. Nga batuyita Abanyolo kituufu nze ndeddira ngabi obuvo bwaffe abengabi buli Bunyolo. Ebyo byonna bituufu. Kakati tewali kyogenda kuŋŋamba nti oli Munyarwanda oli Munyamulenge ebyo byonna si nsonga. Kubanga tulina Abaganda Bannakabala Bakaswa Abaganda Gere ekyo kyonna miteeko gy'Abaganda nyinza okuba mu miteeko egyo naye baseline is obwakabaka mbwagala. Baseline is nimwetefu kulwanira obwakabaka. Kati bwe tuba tunaagema okutyoboola obwakabaka tulina kunoonya emitwe emikulu egikulembedde okutyoboola obwakabaka. Amboozi abanoonya Kabandabe akolerera kaadi y'ekibiina nalowooza talina gifuna nga voola. Era bwe twagala okubuuliza ennono y'ekibiina mwagwa eri mu kutyoboola bwakabaka ye nnono yaabwe sisuubira. Kati ye lwaki alowooza nti alina kutyoboola bwakabaka bamuwe kaadi? Era nze singa mbadde Mwami Kyagulanyi actually Mwami Kyagulanyi obuliraga nti yeeyagala nnyo obwakabaka. Kakati Mwami Kyagulanyi oli kojja nga abanzala bambogo nga bw'oyagala ennyo obwakabaka njagala oveeyo okome naye maya akozesa ekigambo nga kyebirate okukozesa naye aga ku miguunwa gino naye kankireke kuba nayinza kuba atenyigidde mu kuvuma kwabwe. Njagala oveeyo okome ku bantu bano abatalina mpisa because batyoboola ekintu gwe kyowa omuwendo. Nkakasa eddoboozi lyo bwona ayogera bajja kuwulira era bajja kwekuba mu kifuba. Nkusabye nga kojjange, nkusabye nga Yeddira Embogo, nkusabye nga omwana wa Buganda, nkusabye nga omubanda wa Kabaka. Vaayo oyogereko ne bana kubanga ati wesanga abantu ko bannamboozi betaaga rehabilitation, betaaga kuyambwako. Alina ekizibu ky'amaanyi, constituency amanyi George Musisa agitwala, akati alina okulwana naye akole bino ebibuze e Buganda ate abigita ali makati aliyanga ali kutoyi. Alinyendo byonna byagala. So kaadi ereme kututuusa kuvoola na kuwemuka. Nkakasa emyaka 2 Nambooze gyabadde mu parliament osobola okubeerawo nga toli mukulembeze ng'owabula buwabuzi myaka 2 abantu bakuwadde nnyo kikyanyo kyabawa kati experience enyo gitwagala agikozesa okuwabula abalala bategeere anti awabula ali mu buyinza naye bw'otaba mu buyinza towabula. Ekitegeeza bulijjo kyagambwa Museveni awummula awabula abalimba. Nze ndowooza Nambooze akolenga ekyokulabirako awummula gesigenda kudda kisaala kyakutaano. Alina by'atannamaliriza. Biki agenda bw'afa ensi tetambula. Kyogamba Nambooze bw'afa ensi esiriko okutambula. Tulina abaana abato bamusisi bajje batwale obukulembeze. These are vibrant guys. They can take up leadership. Basomye bulungi, they are well educated. Actually, basobola okukulembera obulungi okusinga bano bakazanyirizi ba Nambooze abataasoma. Because ogenda okunoonyereza ekyamumisa mu kamyufu k'NRM nga babuusabuusa ebitabo. Obadde okimanyi yesimako mu kamyufu k'NRM ne bamuwangula? Nakiwulirako. Wakiwulirako n'obufaananyi obulaba ng'ali mu layini bw'ati. Yali ali mu kamyufu ne bamukubirayo. Naye ekimu ku nsonga lwaki baamukuba nga babuusabuusa obusobozi bwe. Kati abaana abasomye bwe bali abasobola okukola. Kati ono nga bafunye experience mu parliament. Ekyokubiri n'ebyakoze ebyo abakoze byakoze abikoze kati awabule bana abapya ate batandike nabo batandikiraawo. Continuity leadership webeera tekikoma ku ggwe anawabula dinga ate yaliwo mu bufunze. Nkomekereza nkugamba bwe nti tusiime ekitono Katikkiro
n'institution ya Mengo kyebekoze mu byobufuzi kubanga semateeka agikugira okwenyigira mu byobufuzi ekyokubiri okuvuma okutyobola n'okukakanya abakulembeze ba Buganda naddala kubanga wekiri tekijjako Museveni bagamba nalimu ebbuzi okutuga tirintunulidde Mengo bagifudde kiso kya mbuzi kirekeredde omusi kitunulira mu baazi bwe mwali mutusuubiza mmwe obukulembeze temwali muntu tujja kwasaganyiza wamu ne Mengo tutegeraganya n'olw'ensonga eyo twetika omuti gwaffe n'amatabi gaakwo abalaba tuyambeko buki naye tulemegamba nti singa ne Matovoni yeegasseeko kyandibadde kiwedde bw'oba oyagala nkwegatteko mumatiza bwe mba sobodde kumatiza ndeka era obubaka bwe njagala okuwa abavubuka lero olunaku lw'abavubuka bonna abakola setup ababasetinga mu kuvuma okutyobola n'okuvoola bwe babakwata ng'ennaku ze bakwata Musana w'ennaku ze gwakutira vumye mwami Museveni awo tebabaayo ababasetinga bituuka ku mmwe ng'abantu babasetinga okuvuma okukola effujjo lyonna bwe babatwala ekitalya abaabwe basooka okujjayo mwe ne musigalayo n'olw'ensonga eyo kola effujjo lyonna lyogenda okukola ku institution ya Buganda naye ng'omanya nti Katikkiro watayanukule ffe gye tuli era sifuddeeyo manyi bantu tugamba kati oyo bamusasudde oyo yalidde ye bamusasudde era nalidde oyo bamusasudde oyo yalidde kati abo bakolera gundi abo babagula bangula bangula nalidde bansasudde bangula byonna tujja bikola tugamba tuleme kuddira bunafu waffe tubukweke mugundi yalidde gundi bamusasudde nze seetaga muntu kumpadde 10 okulwanirira Buganda because nze kenyini am part of it ndi Muganda oba ndi Muganda wa Kibogwe oba ndi Muganda wa Kikaaki oba wa Kisususu obwo Buganda bwendi obwo nyimiriddeko okulwanirira ensonga obwo bwegaba amazinga ga lususu obwo bwendiko obwo kakati gwate Omuganda ddala njagala omanye nti ekikufuula Omuganda ddala kwe kulwanirira ebibyo kale Salongo sisobola kuva wano engeri gyendi ku kitebe kya need tulina okuyingirako mu parliament katono gye buvuddeko ennaku nga 4-5 tulabye okubagana kw'ababaka ate naddala era n'abali mu opposition wamu n'abo abali mu buyinza essaawa zino ensonga ya nkiiko oba entuulo ezigenda okuba nti nno zisaasaanidde eggwanga we bagamba nti parliament egenda fulumako August House bagende maaso n'okuba nti nno bafunamu olutuula Northern Uganda, Western Uganda, Eastern ne Central wonna we banaaba bagenze maaso n'okuba nti basalawo kisuubirwa nti buli lunaku olutuula olunagenda maaso n'okuba nga luba obuwumbi 5 bwagenda maaso n'okuba nti nno bukka kuddimwa mbuufu ofaananako bwe butyo kino omukulu leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi honorable yagenze maaso n'okuba nga akisimbire kuuli n'agamba tekisobokera ddala era ye ababaka be bakulembera abopposition tagenda bakuyega kusobola kuba nti nno bajja mbuufu obwo okutekinga part nembuuza ekisookera ddala kyo kigwanidde entuula zino okubaawo era ye leader of opposition stand ye gyaliko ddala yeeyo era yaliwa nga enteekateeka zino zigenda maaso n'okuba nga zikola ki ziteekebwa okuba nti nno n'okuyita kituuse okuyita nga ye talina kyamanyi era nga n'omu nkola kigenda kubeera mu nkola oba njogereko kubinaanyiza abantu manyi oluusi nagamba olwo twogera nga oyogera kusanyusa abanaabeera ku platform naye waliwo lwe twogera nga twogera bya ddala ndowooza ngenda kwogerayo bya mirundi 2 basanyukemu katono nnyo naye ate banyiige nnyo naye nga amazima bagategedde kitegeezera oboogera banyiiza bunyo leader of opposition kiyakoze kituufu era kirungi nnyo okulaga obutali bumativu kubanga era ekituufu kiri nti ssente z'omuwi w'omusolo zigenda nga tezirina makulu singa parliament egamba nti okugenda bitundu ebyo kwe kusembeza service mu bantu ndowooza nawane e Kampala we tuli ebinnya we bisibuka ate nga parliament wetuula
service ono yandibadde weeri wennyini wakati mu kibuga parliament wetuula n'ekiteezi abantu gye bafiiridde kinyana mpindi boogeraageranye n'eggulu gyeraga so kitegeeza nti parliament okubeera mu kitundu oba yavaako wano mu kizimbe neegendako wali ekololo simanyi oba babodaboda baawe ekololo balina enjawulo kati waliwo abamu badirector b'ebitongole kubanga parliament yatuula okumpi awo then stage z'ababoda abavuga boda ne babalondamu nga badirector b'ebitongole nga baafunamu nnyo baayimusibwa eddaala parliament yavaako ne mu kizimbe munda nejjako mu lujja lwa parliament awo era yali esembedde okumpi ne wana abayita awo okumpimpi awo simanyi okwolwo yatuulira awo eya parliament avenue awo oba waliwo abadda ne ssente ewaka mu nsawo kubanga parliament yavudde munda n'esemberako wano okumpi service za parliament tulina ziwulirira mu makubo ge tuyitako kati ewaffe ekyajubira gyetaagende ekyogamba mbu ki anti era mu region ejja kujja mu region kati ate entoloko gyetagenda mu region emwankole saude bagambye Masaka nawe bifo biri bitano mwankole northern western eastern ne central ate western anti nayo bagenda kakati bajalondako ekitundu kyengeza okulaga wano nti services za parliament tuziwulira mu budgeting process nezijja tuteeka mu budget enguudo netuteeka mu budget amasomero netuteeka mu budget amalwaliro ago parliament ekolebwa abantu ne bajja ne bakola oversight okulondoola ebyo baayisa ne balaba nti bituuse olwo parliament omuntu agiwulira mu nsawo wano bwe giba mirimu ne gikutondebwawo olwo omuntu parliament agifiiringa noyita ku makubo agatali mu binnya olwo omuntu parliament agikola ki agiwulira so kati ebyokutambuza byakuyisa biseera naye wano wali ensonga enkulu nze sikyali mu ddaala ly'abana abakola ebyobufuzi ebyakabampaane ntegerekeka kati wano bagenda okutandikira okunyiiga sikyakola bya bufuzi bya kabampaane sente zigenda okukozesebwa mu ntuulo za parliament zaayisibwa era ziri mu budget ya parliament yawamu budget ya parliament zeekozesa ina trillioni emu mwe muli sente zino zaayisibwa baziteesaako ne baziyisa ekibuuzo njagala yenna gw'osanga agamba nti tebirina makulu biki yes kituufu mubuuze lwaki ekiteeso ekyo sente ezo nga baziyisa temwakiremeseza eri ne batayisa sente ezo oba sente singa tezibaddeewo tebandigenze kutuula eyo kuba funding tiyandibaddewo but the moment iti funding bajja approvinga mu budget ya parliament eri bajja kugamba tetwagisoma nyina bwe nali njogerako nenaga nti twagisoma bulungi ebyo ebimu babikweka member of parliament ne bakweka budget ne bakikukusa mu budget because bakuwa budget paper bagikuwa n'osoma oba onaateesa ki ogenda kuteesa ki nga bakuyisizaako baba bakiyisizaamu ekyo kubanga sente zaayisibwa bwe ziba zaayisibwa whether opposition yegenze bategenze era parliament zijja kgenda oba mwagadde temwagadde era sente zijja kufuluma kuba zaayisibwa so kyali kirungi wali mwami Joero Ssenyonyi akube emmeeza mu budgeting process agambe titutegedde emisaala gy'abamemba ba parliament tutegedde emisaala gy'aba staff tutegedde emmotoka sente z'amafuta n'ebirala naye kino kyo kye batuumye matovu classified kyeki nze sigenda kukkiriza kuyisa budget eno nga bakuba emmeeza tetugenda giyisa nga tusagadde matovu classified kyekitegeeza eno taamu mpya ne tugitegeerangako what are you classifying wano ate okitumye matovu fega tetukawulirangako kano katunnyonnyole ontegedde bwe kiba nti tebasobola kwekenneenya okulemesa sente ezo kuyisibwa kati lwe tugenda kufiirwa mirundi emeka sente zigenda kugenda naye ng'ate ababaka bano tebagenze so abaabatuma tebagenda kumanya biki byabaddeyo watya nga mu bajeti eyo mu palamenti y'eggulu gye bagenda okuyisiza ekiteeso ekigenda okukkiriza palamenti okulonda pulezidenti ng'abantu babujja tebakyalonda banaatugamba ki andi gundi ejjaba teweze ani bakulimba koramu bisatu byakunda kati njagalo kibale ababaka b'opposition bali 19 ku palamenti y'ababaka 529 yawulako mbuli oba koramu tewera mwenyoke okubala kubatawanya okimanyi tuba tusigadde almost mbina kola mwewera watewera efikawo n'okufika nekola ki
ontegedde watya nga tebagenze naye ekiteeso ne kiyita ne baga nti parliament yakkiriza parliament yegenda okulondanga pulezidenti abantu bakibajjeeko watya nga bakisirizzeeko kuba Mao yadde abitebolinga ku lwokubiri oluwedde wiiki ewedde Mao yabireeta mu parliament yawe byekiyaye watya nga gye mugenda okwediimira gye bagenda okuyisa ebiteeso byonna ebyekiyaye abantu mugenda banyonyola ki nti bagiyisa nga tetuliyo tetukkiriza ne bootakkiriza eba yayise mu mateeka ekiteeso kiba kyayise kubanga kukola muweeri ekyokubiri etteeka eriwakanya ekiteeso ekiyise enkola mu teweze likukkiriza nga wali part of the parliament nze webweru siwaaba musango nti kola muti yawera alina kubanga ali member wa parliament n'agamba kola muti yakola ki teyawera kati tewali nayo wagirabirawo etawera logic kati bwe twogera bino abamu banyiiga bagamba matuvu akolera ani biki babasasula abo obwa Museveni kategeza Museveni alina omusajja obugezi wakasitawudira sitaani n'omuwa ebirungi mama tulina enkola buli kirungi bakiwa sitaani bw'olaba omugagga nti yazijja mu nnyanja bw'olaba ennyumba emmoroka ennungi kati bw'onaddira ffe abasajja abayimiriddewo ga nti aba Museveni kitegeeza Museveni akubye ejje omugabidde abalungi because tulina okusigala nga tukya reasoninga logically bwe kibanga kyakulema okutayiza mu budgeting process ne kikuyitako kkiriza mugende mukole stand off eri eggulu mutuuke eyo mukayanire eyo musiitaanire eyo era mubalage n'obbalaga nti kakati kiki ekyo ekyusa wano tuteesezza wano era omuzindalo mugutuwako eddakiika 2 kubanga era kyekirine wano singa gunaatuuke ne baguwa eddakiika 5 tugamba waliwo enjawulo nira gujja kuwagwa eddakiika 2 n'obutabawa kati mugende mukuba emmeeza mukube munyiye wansi muyimirire era twazze eno era tetuteesezza nga mutambulize eŋŋendo tuga nti olabye basajja batuufu naye kati toliiyo bayise ebiteeso ebyekiyaaye biyite so kite tufiiriddwa ssente ziri bagenda kuba baziridde naye n'ebiteeso tetufunyeemu so kati bino bye tukola ebyakabampaane tebikola nze njagala olaba nga owekitiibwa Ssemujju bwe yali fula parliament n'awakanya omusolo gwa diesel ne petrol newankubadde parliament actually Anita Mongo yabiyisa naye tusobola tugamba nti yes omwami ba parliament yes yayimirira and MPs said no ne bakigaana ne bamuwagira newankubadde Anita yakiyisa naye kikyali mu record nti ababaka bakigaana balwanirira omuntu wa wansi naye kano ebyekiyaye kati Ssemujju ne bw'ava n'agamba nga batandise mu implementation y'omusolo n'agamba mwediime omusolo guno baguyisa mu bukyamu aba mutuufu kubanga yakirwanirira wali ne bamulemesa kati atayiriza eno naye gwe bakulemesaawa olyoka otayirize wano njagala tuteeka obwongo mu byobufuzi nze Matovu sikyali mu leve ezo. It wasn't called for the lead of opposition. It wasn't. Actually nadde musuubira kukunga abantu abagambe nti abantu bano batulemesa sente zino baziyisa naye ffenna tugende eggulu tubalemesa okutuula. Kati atulabe nga government yeekubajje etandika yennyini okubalemesa okuyingira parliament. Kwa amanyi bagenda giwakanya. Awo twaligambe tulaba basajja baffe. Which is okay. Ffe kye twagala tumanyi nti aba opposition batono mu parliament. Ne bwe bagaanira kiyita. But twagala okulaba nti because wale bebasuuziza parliament yeyo. Bebasuuziza mu Museveni. Nga balwanye. Tunuulira bilioni 7.5 ennaku ezibaali ba debatingako. Bali wakwata 300 billion baziweroko. Ne bagaana. Kyatandika n'aba opposition ne bagaana. Ne bakunga abannaabwe ab'enaale nabo ne bagaana. Bawunzikala okubaji wa Dameka. 5. Ebiri mu 5 ngo babigisuuziza. Kyoga bati bakoze. Bakoze. Batasize. Batasizaayo. Yes. Ne kati wano mu budget kyagenda mu oboya gato yagala bajaziri. Kati kankubuli ne batagenda ggulu. Ne batagenda kutambuza parliament mu regions ezo. Ne sente zaayisiwa. Because wali bagita parliamentary activity. Yeah. Bagita parliamentary activity. Tebagamba nti ggulu mbalala bichi. Bagamba parliamentary. Kati mu activity bo batumye regional mwe bagenda nga bakutuba nenga zibawo bilioni 2 za parliamentary activity. Kati gwe bonaga n'okutambula bajja kufuna ka activity bazo ga tugenda gema bantu nga bateeko bazo ga tugenda kwa buli MP agende nga ayigiriza abantu bokubagema
engeri gye bagemwamu buli tugamwa milioni 5 ayigiriza engeri ate wala abayisa obuwumbi 37 ayigiriza abantu okunywa kaawa tunywe kakaawa okwana ne bayisa obuwumbi 37 ayigiriza abantu okunywa kakaawa kati babajaga tuli mmaba pale tugamwa milioni 10 agenda ayigiriza abantu okugema oba okugemebwa ziyite obo bayigiriza obera bannayuganda babayigiriza okwera bannayuganda abalungi kati tolinawo okipimira kikyengezako okulaga nti the moment center bazi some parliamentary activity nga tebastipulating ze clearly which activity era bajja zibba kati wakirigenda bwere part mu kulwanyisa enziba yaazo mubakalubirize mugende eggulu mubakalubirize bwemuna bakalubirize eggulu waliwo byagamba nti kyemukola nti anti bayise bantu ku bantu ba bulijjo nekyagulanya jenga omuntu wa bulijjo otegera muteko stand off Masaka tebajja gitwalayo bajaga banono bajaga banono bana bebagusa obulabi tebajja gitwalayo mbamba mazomba kuba omupiira mubateka mutasi kuningana aleka twa kimu kijiyo ngo batugamba egenda kugira ontegedde so kisala mirundi ebiri ekitufu kiri ndi kirimo okuwona sente z'omuwo omusolo nkugambye okutambuza parliament tekitranslating into emirimu okujja tekitranslating into enguudo ennungi tekitranslating into amalwaliro amalungi it does not even translate into better education. Nothing is going to get better. Nothing. Ekya parliament okutambula mu regions kisala mirundi ebiri ekitufu tukiriziganyiza kirimo okuwona sente y'omuwo omusolo tekina kigenda kuzza n'abantu okuyita obuyisi bali nti parliament yiye tudde tekina kigattako era bagenda bala banga ba bulijjo nothing era baba weggulu ombako egwaje okumanya nti oyo ye matovu abasigalira tajja bamanya toli agenda bamwanjulira I mean kati tekina baki makulu naye ate nze nsaba tulinyise ku mutindo bwe tuli ku advocacy bwe tuwakanye reasonably logically nti baizisa sente ne botagende bajja zikolamu ebyefujjo kati genda mubalemesezeewa ojja kutagikwatako ne wankubadde bagikwatako ne bakyalunyumyanga lutabaalo tebali kyerabira yes bagikwatako ne balunyumyanga luki they felt the pressure yes singa bakabuga tetujja gendayo bali bisiza ne bagenda ne babakalubiriza wali olutalo de lushi so no ensonga eyo nsaba nga tukola ebyobufuzi abatulaba munyigemu nyenga ate mwejjulula ate muwulirize because nze tekingasa kwekumira mu opposition njagala kulaba government ennungi njagala kulaba Uganda ennungi nesa kulaba Uganda nga inagwe enkuze emyaka 2 ali mu opposition akati mwali mutukulidde tuwasizza tuzadde n'abaana bagenda kuza tuli mu opposition twagala Uganda ekyuse naye okukola ekyo kitegeeza tulina okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu ate ku bintu ebituufu so si byakabampande era government ntusobola gikalubiriza mu ngeri za njawulo ne bagamba aidha tukitadde oba katuteekewo embeera endala naye nabo batulaba tuli mbuno obwakazanyirizi sente zayiseewo kati ate nganya okgenda ogamba saagala kifaananyako nga agenda mu loogi n'omuwala tunatuukeyo ne yeediima nga teyazza akimanya ekyokukola oba okoze bubi awo kiri sogendera ddala oba ganira ddala bakuweerezeza boda zoba olya transport bakuweereza gwoba olya togira ddala naye toyinza kujja bakuwadde za transport wazze tutuuse mu loogi ojja owabe nti nakutte iye wavudde eka n'ojja neza transport n'olinya tuyingira mu nanka ate nkwatidde mu loogi gwolaba kisoboka omuntu okwatira omuwala mu loogi so akati tuteeke mu loogi nga tukola ebintu bino bw'oba oli wakugaana gaanirira ddala eri nga tonatuuka so abatulaba mwebali nnyo mwebali eddala amanya Saalongo Matovu Moses webale nnyo tubadde ne Saalongo ebigambo byebyo osobola ogenda maaso n'okuba nti ojjamu wabula ebigambo bya Saalongo ebyaleero abyogedde nga yengo omuntu ze sibiina ebya bulijjo mbyogeranga ggwe singa nze naye maama bikambuwadde nnyo nedda bituufu kale ebigambo bya Saalongo nga ye era owuninga ebitundu 10 ku kinne waakyo nga boogeze maaso n'okuba nti obiwulira abasiddi omususuzi lyerinnya eryange olunaku olwaleero tubadde wano ku Need Party bagamba nti money in your pocket ensimbi
mu nsawo yo agaliwo gwe mukutu kwe tuli genda maaso n'okuba nti olikinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.